Omukolo gw'okutongoza okukola oluguudo lwa Bukasa Ssentema guyindidde mu kibuga ky'e Bukasa mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka, ng'okukola oluguudo kutongozeddwa Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye, ng'ono amenya enguudo endala ez'enjawulo ezigenda okukolebwa mu disitulikiti y'e Wakiso, nga kuno kw'otadde n'obutale. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu kitongole kya KCCA, abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso, bayinginiya n'abalala. Oluvannyuma lw'okutongoza okukola oluguudo luno, Minisita Kyofa Togabye alabudde abatuuze obuteetatala kuganza Bachina baweereddwa mulimu gwa kukola luguudo luno. Naye ate sitwagala ku ssente enkyagina oba baziyita batya sizimanyi naye mmanyi ssente za ddoola. Ezo mwetege muzirye. Buli oba akyatunda akikole ki? Akireete budde bwa kukola ssente. RDC wa disitulikiti y'e Wakiso Justin Mbabazi alabudde abatuuze wamu n'abagenda okukola oluguudo obuteetatala kubulankanya bikozesebwa kuba kijja kubazaalira akabasa, wabula ono akubiriza abatuuze okusaba emirimu okuva eri bakontulakita nabo basobole okwenogera ku nsimbi. Naye gavana abannyonnyodde n'abagamba nti abasaba bawa abaana emirimu. Kya mukisa mulungi nti meetings zetubaddemu, sipiika zibaddemu, gavana abaddemu, lekaawo. Nze nabalagira bulagizi nti abaana baffe aba Wakiso disitulikiti era nkiddamu wano abaweki. Omubaka wa Busiro Paul Nsubuga ategeezezza nti kino kye kiseera oluguudo luno lukolebweko kuba okukolebwa kwalwo kubadde kukandaaliridde okumala ebbanga nga kati lubadde lufuuse kizibu. Ndi omu ku batudde mu nkiiko zonna bakama baffe ze bakubye ebbanga lyonna aba Wakiso disitulikiti munanjulira batwogerezaako okwogerezeganya abantu baffe okuwaayo ettaka. Chairman disitulikiti nkwebaza ne ttiimu yonna n'abantu mwenna abali ku luguudo luneeno paka kakiri gye lugenda okukola. Yinginiya wa disitulikiti y'e Wakiso Ndiwalana Geoffrey alambuludde ku kifaananyi ky'oluguudo nga bwe lugenda okufaanana nga lwakuyisa emmotoka nnya. Tugatta ku lino erya KCCA eriva e Mengo erijjalibwa mu Lwigi erigwa wano. Ebikyukamuuko nti nga bitandikire erubiri eri e Mengo erituuka e Ssentema wali lijjagejjamu okwo twakkanya nti right of way yaliwo okwo ebe kuba kafunda nnyo ng'akakuba akali e Mengo Ssentema wali eri. Abatuuze basanyukidde okukolebwako oluguudo luno ne bategeeza ng'ebyentambula bye bigenda okulongooka mu kitundu kyabwe. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.